basazeewo katamba ne baddingana na alien skin, which is okay and which is good. Era baba kamiliyoni eyabagase yeebale. Kirungi nnyo. Mukina ani abadde asinga okufunamu? Bonna bafunamu. Tusokere ku alien skin afunamu. Alien skin afunamu nti obaoniti abatagenda kuddamu mwogerera bigambo. Mayi bannamawulire abamu tumixinga naye osigala oli muntu omu. Omuyimbi ayinza okukola akantu n'omixinga feeling mu mulimu. N'ogamba noga ate mukuba biyimba byesibyagala. Oba n'oleeta story buli wowulira story mukuba n'ogiya welcoming amangu. Naye bwe mbanga waliwo rapport eriwo nga ati muli okay. Osobola n'olaba story n'ogamba gwe nga waliwo waneeno nga akuyingira. Kiki okitegeera no verifying. Naye bw'oba oli already biased eri omuyimbi. Oba toweetaaga ku verifying. Gwe wennyini gwe byonna. Gwaga verifying and ogafulumya. Gwe nnyinimu. Yes. My worry is manager oja beera chali wa kamiri oba bebe bebe akola ensobi okyo mugambako nga alina kyakoze ekibi anti abo bannamawulire ab'ekibogwe munnamawulire alina beera ati munnamawulire tolina nabbana musanze oli mu ofiisi kiki ndi mukola ku pepa waka w'abayimbi bagende Saudi abakoyi mu ggwanga Uganda Ogamba Saudi bakubeko byeyo. Ogamba otya? Sigamba. Kino na kiri. Amutwagala tubayigiriza obulimi. N'obulunzi. Bitambula bibiri anti. Ate big eye asobola okukama obuyana. Omukulu yamuwa amasanyalaze. Masanyalaze gali abenga takyasasula yake wakatulabe watazikira. Uyamba amasanyalaze. Niba n'abayimbi besudi. Yamuwa amasanyalaze kalekera okozesa yakakozesa gali amasanyalaze gold. Togula yakasebo. Ogamba otya kati oyo vairo yani eri waggulwa. Idi ya Jasmine. Adeyo. Oyimba kumulemye. Atoyo. Banga namaze mu music kichalinamu. Ali mukwano gogo okuba. Ate no Jasmine wange. Eno yakalo nantogo mwagala Saudi. Ogamba otya? Saudi Arabia. Teka wali fairo tukole. Ogamba otya? Sigamba. Bulambu bulungi. Bulungi alhamdulillah. Bulambu lamu. Nyo. Jo abadde we comedy store. Kyabadde kitya? Kyabadde kijjobyo. Nalabye kamiri awo bawa ku godo sente. Nenda bakwali eniskini Bintu ate Mariachi ndenako ebintu bya comedy store wabera y'abantu abawunya this organization ne VIP era bamulinkinga no is such a so ekyasinze okukola amawulire kyekya omusikati okubeera nti baddinganye nani kamiliyoni oba yabagase ne Namusikatse badinganye ne alien skin. Gundi yabagase kamiliyoni. Babadde bonna bali awo jukira badde n'olutalo. Neera babadinganye kirungi. Eno field gye tulimu abayimbi lwakuba abamu abayimbi basigaza obukyaayi. Bannange oyagala ntule ntya. Bw'obeera mu ofisi otuula oyinama. Nkole ki? Otuula oyinama. Ng'olaba Moze. Bano abayimbi we need one another. Scratch my back, I scratch yours. Okitegeera omuyimbi yeetaaga munnamawulire, munnamawulire yeetaaga omuyimbi. Okitegeera omuyimbi agenda kwagala okutaba promoting ekivulu yeetaaga munnamawulire. Munnamawulire ajja kwagala interview ya show ye yeetaaga omuyimbi. So bwe baba basazeewo katamba ne baddingana na alien skin, which is okay and which is good. Era baba kamiliyoni eyabagase yeebale. Kirungi nnyo. Mukina ani abadde asinga okufunamu? Bonna bafunamu. Tusokere ku alien skin afunamu. Alien skin afunamu nti obaoniti abatagenda kuddamu mwogerera bigambo. Mayi bannamawulire abamu tumixinga naye osigala oli muntu omu. Omuyimbi ayinza okukola akantu n'omixinga feeling mu mulimu. N'ogamba noga ate mukuba biyimba byesibyagala. Oba n'oleeta story buli wowulira story mukuba n'ogiya welcoming amangu. Naye bwe mbanga waliwo rapport eriwo nga ati muli okay. Osobola n'olaba story n'ogamba gwe nga waliwo waneeno nga akuyingira. Kiki okitegeera no verifying. Naye bw'oba oli already biased eri omuyimbi. Oba toweetaaga ku verifying. Gwe wennyini gwe byonna. Gwaga verifying and ogafulumya. Gwe nnyinimu. Yes. My worry is manager oja beera chali wa kamiri oba bebe akola ensobi okyo mugambako nga alina kyakoze ekibi anti abo bannamawulire ab'ekibogwe munnamawulire alina beera ati munnamawulire tolina nabbana mukwano bw'oba okola apart from TV oba nga omaze omulimu gwo
osobola obba ne omukwano naye bwe tudda ng'ogenda kukola tolina bba na mukwano totaliiso oli bw'akola ekibi kyogereko gweriiso ly'abaana abalala kubanga buli wogamba nti gundi muntu wange amawulire oba ogoonoonye era abamu bannamawulire bagoonoona anti gundi muntu wange nze sirina muntu wange ate bwe tubeera nga tetuli ku tv mba n'abantu bange abanjokyayo bennyumya nabo so ekitegeeza Alienskin awangudde batten talina bato naawe gyawangudde kozi yavaayo naga nti bannamawulire bano abalina olugezigezi tugenda bakolako ng'obuyinza bulagira twasooka Sandra Alienskin MC Kati naye buli omu avunama badde manyi ogenda kunteekamu nkuvumirewo nze tonja samira mbadde nange ngenda kwasamizaawo twevuma kati nja kusinga ali awo waggulu ne bagenda n'okukola story yonna ekwata ku Alienskin right now abakozi baabwe baliira wamu kino tekirina ngeri gyekiwa Alienskin kyepennene gamba nti mbakubye mbawangudde abantu mulimu ebintu ebimu okola n'omuntu peace tekitegeeza nti owangudde n'omusiru asobola okusema n'agamba nze yabeetisse mu kiraasi nze yasembyeyo so omuntu okwagala peace era nze ndaba bano abantu abavaayo nga balekaana mbw'oli wakoze bubi wagudde ki wampanikayo nawulira wano mbwakoze bubi Alienskin okuterera na Alienskin wagudde wampanikawa bwe nagudde nanuusa kigere nanuuse mukono yewe nali nnyimuka waliyo ye waliyo mutugjeeko olugezigezi n'olujanja bannamawulire bw'aba omukwano guba guzzeewo n'omuntu kiba kirungi ogenda kulwana na buli omu tekirina bwe kigamba nti gundi ate yasinza amayinja ebyo tebiriimu by'abataasoma era omuyimbi bw'aba akyalinamu ekyo nti mpangudde gundi oba musiru oshegera tetuwagala wini tebiriimu bya wini birimu bya Sseruganda nti gundi ateredde ne gundi alhamdulillah ate omuntu wakola ensobi n'akimanya mbu nkoze nenkugamba nti munnange nkoze ensobi tekitegeeza nti ompangudde kitegeeza nze nkyalinamu ak'obuntu mu nze omuntu atalinako abuntu tasobola laba nsobi ye kiringa muntu ataswala mu nze siswala bolaba naafuka kukubo naawe zambu simanyi ebitala tebyankubyemu naye wadde tebikubyemu ekimaliriza era ofuse ku kkubo you understand so nze ndowooza bino ebintu tebibaako wini unless nga totegeera nga tewasoma n'omuntu yenna eyasoma ne bweba tewasoma ng'olina amagezi amazaale omuntu oreconsilinga n'omuntu tekimufuula nti ali superior nti yasinze no mukkaanya ekintu nekivaawo ne back then twalabaawo kasuku kenzo yamukuba ebikonde ne tulaba ku Uncle Eddie omugenzi yamujja akazinira n'akasuula eri bannamule lwaki baba nnyo n'entalo n'abayimbi anti abayimbi olumu baba betwogedde bibanyiiza and of which sometimes biba bituufu ninza ovaayo neŋŋamba gundi mubbi naye nga naawe okimanyi mubbi naye nga batuteeka public emanye bubbi bwo so kati ogenda kunteekako obukyayi obwo okitegeera naye nze ndowooza kiba tekyetaagisa kubanga era osigala oli mubbi kyovala abannamawulire bakubagana nnyo n'abayimbi omuyimbi ayinza okugamba ayinza kati mulimu abayimbi ze bemanyi nga beekoza mbu simanyi abantu balamu kumbi ku mpisa embi kwe batudde kati bwenvayo ne exposing empisa zaabwe embi agenda gamba kawalako kantama kanjogerera nti nina empisa embi naye nga tozirina anti olumu mukola stories enfu nga ate kati tulina sudiya alina bbaamu I know anti that's why musoma n'omugaati bw'ogulya osobola bwonimu abagulya plain embaamu n'abateekako ka blue band oba ka zest okwongeza obuwoomi yes kati oba olina oteekamuko kasudi that's why musoma you entertain you edutain you persuade exactly you inform era bw'olaba banaina mulimu era abakola show ze tukola nga baleeta mugaati gwennyini n'embaamu naffe abateekako ka blue band ne ka zest yes kyovola batustandinga out kino kirekawo omuwagizi addeyo n'akuba jjejjerebu kyamusanzeewa anti omuwagizi eyavumanga Kati eyavumanga aliyeni saa zino bazzeemu anti obuzibu bw'abawagizi basiru togenda kufuma muwagizi wa ebiseera ebisinga yes wetonde nze namukasa please wetonde nedda ebiseera ebisinga abawagizi bacrossinga their limit boundaries yes omuyimbi asobola okufuna obutakkaanya ne presenter oba ne munnamawulire naye bano abantu babanga bandeemu babanga bami baluganda mwena muli mu field yemu nja kukusanga nkugamba sorry naye kati gwe byonvumye bugenda bijjawo okitegeera so abayimbi abawagizi mutugjeeko olugezigezi n'akajanja bwematabuse ne munnamawulire munnange sirisa ebimwa sirisa naawe va ku by'emizigo gyammwe nti landiroodi yabasazeeko amazzi
naye oli mukuyombera abantu botamanyi tebakulabangako ne bwojja mu kivulo obeeramu ordinary n'oyayuyizeeyo n'oleekaana tawulira naddoboozi lyo awoza abantu babadde baleekaana nnyo nga naawe olimu abo abantu bayogera so kati mugjeewo olugezigezi nga bano abantu batabuse munnamawulire n'omuyimbi bano bantu ba famire emu yes essaawa yonna bagenda kuddawo naye gwogenda sigala oswadde. So another question to ask you, manager. Entalo mu bayimbi zirina engeri entalo wakati wa presenter n'omuyimbi zirina we ziteeka industry waggulu kugiyimusa oba zibadde zigisuula busuuzi? Nedda zirina engeri gye zitambuzaamu n'amawulire. It spices news. Olaba olugambo olinza okukola omunnamawulire kasita ofunamu olutalo n'omuyimbi olugambo mufuna embu y'okwogerako ne mutuuka mawulire nga gawedde nayo nti abantu abamu basasula ne babakolera story ne bagimukolako asobole okubeera nti abeerako mu mawulire. Nina gwe mmanyi naye teyatusasula kamuleke omuhogira tuweereza abantu ali akusente zaabwe ezasooka mwaze ziriwa beera mwaka Sseruganda tonategera aliwa kituufu ezasembayo ze bataatuwa baatubba naye olumu bwe kiri ntembe ekyewaffe nja kuzibanja era yagwa obbanze n'otagwa kale yatubba natukozesa entalo yanvumisa abantu b'obwereere naye twafunamu views awera naera twandifunye n'ekyoja mu miro omwezi we gutuukira omusajja yatuwala enkoko ataddangamu yalimu ne kamulali olaba no owulira no kyetuliko mozesa awo eno kibayita sebusiru bw'enjoka bulumanyinizo tebumanyi nti nabo busobola okufiiramu nkitadde ekyo nkitadde sikiddira naye aleka tategedde tategedde fe tuyisaawo magezi pozi nga go watugulira enkoko erimu kamulali naye nga omusikati n'alyeni ekindooza kyawedde kirungi nnyo baateredde nina gundi gye nalabye neya mckats ku tiktok n'agamba agenda tunyumiza engeri gye yafunamu obulwadde gyeninze oba nze bupiisi ndaba buwedde olaba bikadde yabinyumya dda olunaku lw'ekiv abantu bangi mbuki ekyamufunisa era bakazi ate yabujja ku mbizi nze ndowooza naye alekeraawo okolaki okwogera ku ebyo nedda waliwo abantu abamu abatalaba gundi ezo omaye obulwadde obwo oba tonnabufuna oyinza okugira bwajjira miti naye bukulume empeke eyo olaba bakuwabikerenda bya ssenyiga naye nze siri munanuma anzitire wiiki 2 kuba olaba neddagala lya ssenyiga linnemy okumira ngamba nja kuwona bakuwa kino kya akishoni kinene bwe kiti kiringa no naawe oli mukadde abalaba ku akishoni bakadde wakyaliwo bakyusa mukyuse bakyuse ne baleeta linnya ppya naye ng'akyaliwo just babrandinga nze bannange emboozi ye nagikooye mugenda baleetera ku season lekeraawo kimala mwana gwe ndabirako babandetedde ebyokulya byange wali kimala nze mbikooye episode obikooye nalabye togenda ozana ku kino ekintu kya bawa alien skin olive lutali lolo n'omwana omwana leero oyogeddeko naye bawe story bambi omwambu waliwo bagiyita musima bakwata oluyimba lw'omuyimbi kati oluyimba lw'oyo omwana bakutte eddoboozi ya alien skin baleeta oluyimba lwa alien skin balutuuza mu olwo kati abanga yaluyimba kumbe si lulwe just bakyusa ddoboozi lya muyimbi eryo libalirekako ne bakwata eri alien skin nalyo ne balituuzaamu kati libanga alien skin yayimba according to you nga oyogera ku nsonga eno mu kintu kino ani asinga okufunamu? Nze ndowooza alien skin yafunamu. How? Ono omwana talina waafuniramu era mbadde nze nsaba bambi aveeyo akiyali ng'ekyolimba lwa mwana. Ekintu kino kiri ekyo akikoli naye ndaba ekintu kino kiri dabo. Ono omwana buli omwana onya n'ategeera mbu oluyimba si lwa alien skin anoonya omwana n'amutegeera cause interview nanti batono abaakategeera omwana anti abatannategeera be basiru anti ate obuzibu obukirimu bana bawana bize ebisowera bya bbulu ebimanyiira bali mu kumuvuma nti amanyiira papa naye nga talina wamumanyira kubanga oluyimba lwani lulwe
nze bya bintu mbimanyi mmoze nali nakayingira amawulire nga voicinga obulango naye akalango kanga akamu nga bakalina eddoboozi ly'omuntu gwe bakasibako lwakwasobola mwogera saagala ate entalo nkadde okitegeera kyampisanga bubi naye kati bwe nabeera mu mawulire kati eddoboozi lyange omuntu asomanya nti nze voicinza ako akalango naye kiruma omuntu okukwata amaanyi go akantu kako bagambe gundi go okitegeera ate ne gundi oyo n'atavaayo kukkiriza nti akayimba sikaki akantu okusikako so nze ndowooza alien skin abadde alina okuvaayo naye think nono omwana alina waafuniramu okumumanya kuba waaki alien skin bali tebannakatuuzaamu gundi ye lwaki kali tekavuga nnyo kabadde mbukapya at least alina ipu gyakawadde ate oyo omuvubuka eyakikoze mbadde njagala musiba era nkubiddeko ab'amagye ddala mmoze kirabaye so kati gwe kyogamba aveeyo accrediting omwana nze kyembadde ŋŋamba alien skin yandivuddeyo kuba bano abantu ekyokutwala akayimba ne bakatuuzaamu sinsobiye naye ate abazze bamufuma yandivudde at least ye n'atuula mu kayimba akatuufu naye batavuddeyo clarifying nti banange ebiki obutawogera nnyo agende kayimba k'omwana akatuufu akatuulemu Rodi mayinja twamugeddeko yabadde kufangoni naye abana ekintu kye bakola kibi batandise omukolamu ebintu ate bayalemeddwa okuyimba eddoboozi yalireka mu bazungu legend tetwandimukoze bwe tutyo ate legend kuki walabe kye bamukoze namukwaya ate si bye yayimbye namukwaya lwaki babiddamu ate babiddamu wa ye yabiyimbye nedda ki si ye yabiyimbye nalumiddwa nnyo nze sirina we nalumiddwa ye yabiyimbye mayimbye ennaku emulumidde e Kampala wano abulako kimusonda visa emuze e UK abantu ba Uganda tebasonyiwa bamuggyako neggaba yali yakwata ttenda yali nga yasiriimu nti muntu omu yakubira akalango naye bagimuggyako ndeka munnange tonjogeza kigambo kinene ate batandika okunjasamira okunjogerera nenenene leero yayogedde bannange abalangidde akimaze annanga abantu b'e Kampala baagala Peter Nsimba nga tukyagenda mu maaso fake famaika yasooka n'avaayo n'alumbaani David Lutalo finally yavuddeyo n'abanga yabadde ng'eyeetonda mumugende mumuwagire naye musooke nze ekisooka Fake Famake kati yamuvuma yavaayo n'agamba kuba nze yakola story ya Fake Famake n'agamba nti bwe yalabye date ya David Lutalo ye yali 26 ya David Lutalo 27 n'amukubirako n'amugamba muganda wange onkoze otya David Lutalo n'amuzza mu kojja maama nti ekivulu baakiguze ate ekyo ekintu Fake Famake kati yayogera kyali kituufu yagezaako communicatinga naye naye oli n'amulaga nti akivulu bakoze eki ate nga David Lutalo yalina osooka n'asibamu ko buleki katono engeri munne gy'abadde atadde naye era bonna beeteekeko ate nzijukidde nti no nabadde n'ekivulu ku Afrikana bonna buli omu ateekeyo buli omu alina abawagizi be abawagizi ba David Lutalo bafumbo naye ndaba fiki abawagizi ba Fake Famake sawa bina abayogera Dasta ayogera bwogezi bwaba yatiddemu abamulalu yakafuna ekivulu kimu ekiri successful yes bwaba yatiddemu bwaba yatiddemu abamulalu nze nkisuubira abawagizi ba David Lutalo baawukanira ddala n'aba Fake Famake abawagizi ba David Lutalo bebeyerusa be bakazi abakulukulu abakyala naye aba Fake Famake bwe bwana bw'essomero lwaki obwana bw'essomero lyo tebwamuwagiranga anti bwali buze yamala kuvayo ku mwendo osinga afuna ku bantu bwali buze ate bwe kimusala si mawulire obuzibu naye yatadde mu kifo kigazi bulalo lwaki yagenze erugo ate ayina teeka gundi ku Afrikana nawulira ne gundi akyamuse King Sahambu tudde erugogo takikola odde erugogo ne bakolerayo kibaka kidoma ate nga wabadde ku Afrikana ogamba yakikubye ngono se mudondoli wa radio si tewali bantu andisigadde mu bifo ebifunda simanyi yagambye Fake Famake agende erugogo katugenda maliriza ate tuli mu kuwolereza wandisigadde ku Afrikana nalabye gundi wabadde watono n'oteeka ewa mitanda ekivulu ekyokubiri oluzi we lulya mbu ku mitanda ku luzi muzina we munya ne ku mazzi kitegeeza n'abamazzi ku kivulu ayo tebakola ate bakolerawo abanywa gali emidumu gire nalabye ku federation nga Grenade azeeye wa Kenzo ng'agamba ayimbye n'akayimba
Kenzo president wa principal amuwana naye jjukira nti yavayo n'amwogerera ebigambo. Nze ndowooza waliwo yabalidde mu grenade nti bw'anaalipira principal n'adda. Ne grenade kwali bulungi. Nawe simulamu. Kati gwe obulaba grenade we walamu. Ojjukira olunaku lwe mwali ku gundu. Gwe obulabe walamu. Beera mu wamazima. Wawolabe walamu wa grenade. Nze ndaba mwenge. Era walajibu walaji. Ate anywa buno bukuluudu. Kati waliwo yamubalidde nti wanaasukira ku Bobi Wine anaasobola nno ne Bobi Wine mumuveeko naye yagwa. Eyagwa okusitula eyagwa. Olutalo olubeera awo. Leero ng'abadde mukambwe agambye atya? Agambye atya? Mbu bali basiyaga abantu. Bannange. Owaayi ayina amaanyi. Nze ndeka sibiyingiramu. Bwe njogera ebigambo byayogedde wano ne bannona. Nanti kati baali babimusibako. Kati abalaga tabyagala. Kati yabalaga nti tabyagala nti bali be babasiyaga. Ekitegeeza Bobi Wine yabaze bulungi. Gunaggwa. Kuva mutudde mu guli gwe tusobola. Guno gwa gulunedi anti. Gulunedi anankola ki? Saba bamubalidde mbwa ajja amanyire Bobi Wine. Gwe yeekwatako naye yagwa. Ani agenda ositula munne? Ne music by'obufuzi. Byonna. Onaawona abantu baawano. Oba ani agenda omusitula? Onaawona abantu baawano. Mboli pulezidenti waffe. Oyo. Tubuuze bitulumya emitima. Abantu balwadde emitima Bobi. Naye nze njagala Bobi nange ni Bobi I trust. Yes. Teri muntu yaviiriddeyo kugira. I love him so much. Teri muntu yavuddeyo kugira abantu. Abantu nno nga bali kubya. Abantu. Abannayuganda nno ne politics bamuvaako. Bali mu byakwegatta, bali mu kunoonya ngato za Ssekukkulu. Naye n'omukulembeze aliko ayagala obufuzi. Wamulabye bwe yagenze ne mu ghetto. Aliko alinga atandika. Kati bwe yeeyambisizza ekivulu kya UB40. Ali wali awaba ghetto ssente. Abo ani oba yamubalidde akaghetto mbwazi azijja ku Bobi Wine azeddize. Tasobola. Kati ssente ze bambalidde. Bamulidde za bwereera abaana b'e Gaza balya ssente ne bagenda. Balamu. Yamubalidde ate balamu obwongo bwe bukola n'abavubuka. Abavubuka beetaaga abavubuka bannaabwe nga bababeeramu. Be basobola okubuulira ekituufu. Naye kati gwe balamu. Yamubalidde kafu. Bangambye mbu balamu yalemesezza ekivulu kya UB40. Ng'akiremesaawo. Era kaliisa si musomo. Baali babadde tebalina bubeezi naawe ssente. Ate nga bamusasulako ogundi. Simanya miliyoni simanya mwenda eza $, simanya biki. Bifu. Kuba babadde ne group tejja. Oli omuvubuka nga yabadde ajja yekka. Alikamba yabadde ajja. Era ye muyimbi. Ane bali balina okugirako. Be bakuba mpozi ebyo. Yes. Taso afuna yobala. Abayimbi b'ebweru si be balinga abeene b'e Kampala. Nti Eddie Kenzo alina bandi ye mukubira bw'agenda ebweru n'asaba ku y'ebweru esinga ey'eno. Bali batwala bandi bagenda bonna batwala mukoka lumu. Tebiringa bye Uganda. Mukulu nga kyamusaze nnyo. Ani. Mukulu wali. Ate kati sente ze yawaayo kukozeewa ali. Ani agenda zibundiza. Abazungu refunding. Mpozi omuntu asobola bawa sente wali wabadde bagenda okuba ekivu nga baabaze kijja bakolera. Bagamba ffe twali twabuukinga wadda mmwe mwatulumbi. Ate bajja zibawo. Bani. Wali ku wennaggulu bajja bawa sente zaabwe. Ewuuni. Bajja bawa sente zaabwe. Wabbo baali babuukinga ate baka baali bakitegedde nga baagala kulya sente. Yes. Muzannyo bagubala bubazi. Kati kyogamba oli tasobola baddiza sente kuba batazze. Taddiza gwagaanyi. Ate naye nzo kibala n'ateekawo embeera. Naye bagamba nti si be baaganye ab'e Uganda nti oli gwe baaganye. Ali gwe baaganye. Okujja yes. Kati yajja baddiza. Se ndowooza balina okukola ka refund. So muzeeyi kye yakoze bannange ekyokuwa sente abaana bagete. Yabadde ensobi kale singa yaziwadde nze n'enzitwalira abaana Bugerere. Naye gwe buli kimu kigenda kuggwera Bugerere. Njagala kulaakulanya Bugerere kyekifo kyange gye banzaala. Bwe munankwata obulungi bannabugerere nja kujja neesimbewo. That aside nga Gulunedi kinaamukolera kye yabaze. Tekigenda mukolera kuba gwe yeekutteko talina gy'amutwala. Kenzo. Bobi Wine gwalipira ng'avu. Olowooza nno kati abantu ovuma Bobi Wine bakyakufaako. Kati bamanya muli baazanga. Oba mulalu avuma Bobi. Yes, balaba omuntu abalwanira freedom fighter ate omuvuma. Okitegeera. Abantu bajja bafaako era eyamukamubalidde era gwava nobingamba mbadde sibimanyi kati. Bobi Wine watuuka n'akuvaamu nga takwogerako nga gwamulumba gwagwa.
anti kati avudde already yagoyo gundi yagulunedi mpozi gamba ayagala kwekumira misumali mu case kana afubye naye biganyi kati ayagala kuvuma Bobi Wine mbu afune relevance mawulire naye teri alina buddebwe bakazi na mwenge gwagunywa mwenge ate talina nampisa yejjangako zi management ezali zimanaginga kati ali awo ataya yalinga bupuusi bukola buti buzunga buzunse bwina gye budda bwekasanga wekeebaka nalabye Mirundi Junior ng'agamba nti White Party wagamba yasala mbu tekyalina kyegattako tekyalinayo tekyalina bali gundi zayo entuufu zaali ki bategeka ebintu gundi zayo erimu zabweni zaali zakugatta basama balaga abaana b'e Kampala nti nabo basobola okukola ennyo okitegeera naye abasama baavu abasama bali kubi ego nze gye nabibadde nnyina gwe nnyuma naye nga mugamba ebyo nga balowooza ndi mulwali abasama bali kubi ego bali eyo mu bbala za byalo zino ezambuleera za bagendeyo bazitwaleyo ki sente zebalina za tiketi zibazzaayo nze niyenze batukuze ku laptop zebazze nazo n'essimu zaabwe bagenda zitunda nga bagenda abamu abatasasudde return ticket bagenda zitunda olinamu mmeka kino kye bakola si kunyigiriza mukazi ani already ekivulu bagamba kyamusala tekyalina na relevance mu Kampala babikoowa tekyalina White Party ebbugumuza edda nti mwalingamu abagagga abikiba okuba enseke ani g'okuba oluseke wali ogenda ku White Party ne transport n'akubula bana bawala abeetega mu byasala bali bavaayo batambula tukyambula empola tujja tuuka kumba ali sirias agenda kaweeve tutambula empolampola nasiwala obudde bwaka asatu ekikulikangenda kola kimpa kukaki ne balyoka bakubawo omugu naye nga White Party zedda nga ne bwebaayo tolina transport n'otuuka ng'onyirira omanya omugagga akutwala n'akusomba enkya ku makya nonyuka n'eddoola nga 4 naye kati omusama okuwa $100 mbw akufiirako kiro kiramba $100 yemitwalo 36 oba 35 akumirira akaweke mama nnyabo ne ku mwenda mbw akuzuukusaako bw'oyagala $10 oyagala $5 banaku mama era abagala amasimu ga iPhone 13, iPhone 14, 15 just become linda January nga abasama bagenda zengenda bamba connectinga atunda eriwa abagala laptop ku mitwalo 4 nganya azikuwa bagenda zitunda ate abayina ekyokola abayagala kudda ekyo kanne ekinsesa bavuga birole ebweru bavuga bitractor ba delivery boy je bakole emirimu gyabwe ati ne bajja eno ne balya ssente batunde laptop zaabwe n'amasimu era gwayagala essimu ne laptop mulinda abasama bagenda kuddayo nga tebalina ssente za return ticket muzibawo bazibavuma bayinamu ate tulina tuba tulinze bana abagagga batuwe ssente temutumanyira kati ki ekyabakomezaawo nga mutulaga nti muyina ssente nabadde njagala kubona omuvubuka oluseke naye namulabe naye nga yeetaaga kuba luseke ono omuvubuka awemule nnyo anyonyo kasigala bayani kali awo kalina dreads Richie andi era Richie yajereze gundi ya munne White Party yaba nabadde manyi namukuba ku luseke naye mama ndabanga ate yayinza oddukuba nangamba pay my bills kadi eganyo vaako sente bakadi nze nalugwamuko omusabanga ngamba musasulira byamabega si byakati guli omwaka nga banfunira omusama omusama yali aneegomba okufaako obufu nego buli omwaka egomba ndi kiwala kirungi kimuli ku ttale laba nnono omusoga ejjo kye yeekoze mu comedy store yabadde nga alesa amalo g'ejjinja yeetala buli wamu yamulekera ogera mu bivulu ne bannange mutuswaza mubanga bigundi bisesengere bannange ono naleeta amalo gonna ag'ejjinja gwe mbozo topanikamu bigere topanikamu okyusa bokisa ani gwe wanikamu ebigere ondeetera akagundi akasuususu bafunira omusama naye ng'omusama mwavu kale sibula abantu naye omusama mmoze yankuula nakati nkyalina obulumi ku basama nabakoowa era kasi owulira mukwano nti omusama ng'agamba musimanya sente ziri ku kaadi simanya sinafuna kalensi ya Uganda
mutuule munyumye ebivulu bituuse mutuule munyumye kubanga ogenda kozesa sente zezo kadi omalirize ng'okifuuwa okiza mu ng'ombe renti wa January ojja muwulira ebivulu ki ebituuse ate tetugenda wa tugenda mu Nkwacho nkuuka nze byonna sibigendamu naye nange sobola genda mu bintu ebyo enkuuka ebeera ya mujjuzo sibeera mu bintu bya mujjuzo na byabaavu akume sorry